Leero kiyitiridde mu Lubiri e Mengo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II ajaguzza oba emisinde gye egy'emyaka 71 nga awangadde Kabaka Mukama Katonda nga akyamukuumye era ekibadde mu Lubiri e Mengo kibadde kijjobi kyennyini abantu enkuyanja n'enkuyanja bavudde ebule n'ebweya okujja okwerolera kuba okwetaba mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda egy'emyaka 71 nga Mukama amuwadde obulamu era bwekiti bwe kibadde awuubye abantu naffe essanyu abawuubiddeko ne baffe essanyu ng'anyirira bitya y'ono yennyini Kabaka waffe gwe tuba tulwanirira bulijjo okulaba ng'ali mu mbeera eyeeyagaza era Kabaka bw'abadde ng'atuuka nkuwuliridde emizira ekibadde mu Lubiri e Mengo nga Omutanda Omuteregga ng'atuuka kiri kibadde kijjobi era kakiri bwadde bwekiti Prince Wasajja kubeerako n'abambejja twalako naye omumbejja Katrina naye yaliwoko ku misinde egimu tulabyeko abambejja ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo nga bakiikiridde Ssaabasajja Kabaka okubeera nga basimbula emisinde so wetwogera essaawa eno akayogaanako olowooza si ke kayingiza bafaako yes wekira emmotoka eyo nga bw'ogirabaawo Ssaabasajja Kabaka olwo aba agenda butereevu kubanga atuuka mu kifo agenda okubanga abo bali mu kusenda bantu basenda bakola kkubo omwana wa Muteesa wuyo atuuse terikulanga kulala Ssaabasajja Kabaka atuuse Okay, Ssaabasajja Kabaka essaawa eno atuuse abantu basanyufu nnyo bamwaniriza mu bitiibwa ebingi Obuganda buffe essanyu Obuganda buffe essanyu Ssaabasajja Kabaka awubiddeko ku bantu be okitegeera mulabe laba Ssaabasajja Kabaka laba baffe laba Omutanda mulengere laba essanyu lya Buganda abaayi awerekeddwako ne maama naye tumulabyeko olunaku olwaleero maama Nakinda ganamazaalibwa Prince Wasajja naye tumulaba naye wuli waali ayambadde blue naye oba omulengera maama Nakinda wuuyo bannaye bamaze okuba nga batubuubirako naye tuli basanyufu nnyo naye manyi Ssaabasajja Kabaka okukubira ku jambo n'ogiddamu n'ogiddamu endulu bweraya Obuganda buffe essanyu ayingisoma na Muteesa bannange Ssaabasajja Kabaka siima mu kiseera kino tufune ekitiibwa kya Buganda n'oluyimba lw'eggwanga awo enduulu ne zitta wulira emizira ng'Omuteregga nyinimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi atuuse mu Lubiri e Mengo kati bw'abadde tannaba kutuuka awo eno mu kkubo gy'ayise asanze abantu enkuyanja n'enkuyanja nga bamulindiridde ku makubo okumulabako abadde bajja mu misinde abantu abayitirivu ennyo ennyini ddala era nga kibadde bwe kiti nga Ssaabasajja Kabaka atuuka ate mu Lubiri Pologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka essaawa eno etwogerera ng'ate ayolekedde ayingira essaawa eno nga bwe mulaba bannanga abali mu Lubiri mwenna batulaba essaawa eno ku bibya Serefayina laba essanyu bannange Ssaabasajja Kabaka asiimye alabikeko eri Obuganda bwatyo Omuteregga bw'ayingiddewo ng'ayita ku bantu enkuyanja n'enkuyanja abadde bazze mu bungi okubeera oba okwetaba mu misinde egy'amazaalibwa ge ag'omwaka 71 yogayoga ayi beene yogayoga ayi baffe abantu omukwano mungi obwagazi bungi bwe balina eri Namulondo bwe balina eri Ssaabasajja Kabaka waabwe Kabaka waffe era nga buli omu
essanyu libadde limubugaana abasirikale tubalabyeko nga bonna bajaganya abantu nga bakuba emizira abantu nga bazina abantu nga kwegamba bonna nga bali steady nnyo bali so ready okulaba ku kabaka waabwe era nga bamwe basanyufu okumulabako namunswa okubanga ate olwaleero asobodde okujja okubaawo mu Lubiri e Mengo n'asimbula emisinde egy'amazaalibwa ge ag'omwaka 71 era nga olwaleero kibadde essanyu jereere bw'ati kabaka bw'asimbudde emisinde egitandise abantu bafa essanyu epitirivu ennyo okulaba nga kabaka waffe asimbula emisinde. Bw'atyo Ssaabasajja Kabaka bw'asobodde okuba nga ate asimbula emisinde ng'atandikidde ku kilomita 21 nendyoka nkulabira abantu essanyu nendyoka nkulabira abantu mukwana bayitirivu abadde enkuyanja okuva e Bule bwe yabazze okwetaba mu misinde gino nga bonna badduka nga basanyufu nga bonna bafa essanyu jereere omukwano muyitirivu nnyo gwe balina eri kabaka waabwe era nga ne kabaka abadde musanyufu byansusso nnyo nnyini ddala okulaba ku nkuyanja n'enkuyanja y'abantu abazze okuba nga beetaba mu misinde gy'omulundi guno gy'omwaka 71 ng'akuza amazaalibwa ayogayoga baffe yogera ddala beene okuba nga ate otuuse ku mazaalibwa ago ag'omulundi guno buli yeetaba emisinde gino webale nnyo webale ddala okoze kya muwendo okoze kya kabi nnyo okuba nga ate osobodde okwetaba mu misinde gy'omwaka guno nga Ssaabasajja Kabaka akuza amazaalibwa ge. Buli muntu asinzidde gy'asinzidde, buli muntu abadde gy'abadde n'asobola okuba nga ate akuza olunaku luno era nga yeetaba mu misinde gino era nga n'omulangira Ssemakookiro naye talutumidde mwana naye abaddemu era ng'emisinde gino agyetabyemu wamma gwe ng'ate addukidde nno ddala addukidde ddala buli omu n'aba musanyufu okulaba ku mulangira Richard Ssemakookiro aye naye nga yeetabye mu misinde gino aye n'aparticipating oba n'adduka. Olabye essanyu abantu balina eri omulangira abawubiddeko sono agamba kyekyo mwana w'eŋŋoma gwe ayina engeri gy'awubamu ebyabakulembeze ebinnyumidde kanziremu neteke awuubye olabye kawuubyeko oyo kabaka bw'atyo bw'atuuse nga bw'olaba bw'atyo nga musanyufu byansusso nnyo nno nnyini ddala bw'atyo bw'avudde mu kawungula ye oba emmotoka ye gy'atambuliramu bw'atyo bw'agifulumyemu nga wamma gwazzaamu amaanyi nga kyekyo kyennyini kabaka waffe gwe tulina okuba naye waliwo ye baali badonga mu kabaka akaddiye simanya bukadde olololo omuwooza biti ololo kati obukadde bwaddawo abakulu omulabye omwana wa Muteesa
mulabye kabaka waffe bw'atyo nga wamma gwe ng'awa essuubi yazzaamu amaanyi kata Obuganda busanyufu abanga mwali Nabagereka nga mwali ffe ebyaffe biba biri tayali tuba tuyita ratibu akamwenyumwenyu ko kalaba nga musanyufu nnyo byasusso kabaka waffe kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II ndaba ne Katikkiro Mayiga naye essanyu limuttagama ye banvuma bampisaamu eggaali nze webale kuddawo noterera mukama wange nafuna kutunywa kutuzi eyo muterega tusiimye nnyo Ssaabasajja Kabaka bambasada ab'enjawulo nabo beetabye ku misinde gino era Kabaka n'abasiima ebitongole eby'enjawulo beetabye ku misinde gino Kabaka n'abasiima Wamaggwe omwana wa Muteesa mwali nnyo nnyini ddala nno nzijukira olunaku luziri bwe twali nga tulwana entalo nga tukuba ebikonde nga tukuba amasasi bwe baali bawambye Kabaka waffe nga bamututte Namibia mu musana omuyitirivu mwati Namibia it has a good environment when Kabaka is there will be fine. Chogamba Namibia esinga Buganda. Waki tebagamba Namibia is the pearl of Africa. Nibagamba Buganda is the pearl of Africa. Kubanga Buganda yanjawulo nnyo ku Namibia nsi ya musana dungu. Eyo kyano yangu yagana kufa. Kabaka waffe yali atuuse yali abaali bamukwesa eri nga yenna bamudugaza n'omundugaza ng'omusala gumwokeza Kabaka waffe addugadde. N'okuva twakube emmundu ne tuzifunguluguza Kabaka waffe ne bamukomyawo abaali bamuwambye ne bamwesonyiwa Kabaka yaddako akanyiriro Kabaka kati aweesa ekitiibwa era Kabaka waffe ekitiibwa kyaddawo era Kabaka waffe abaana ba Buganda basanyufu kubanga waali twesimye nnyo aibene ffe tujja kulwananga wetuli agezaako okusonga baataagalo nga tumenya kapwa paka lwe bayitegera nti Buganda si yakusaagira ku Buganda lwazi kale